bwagamba mbuno Uganda tawooma tambulako temutambula. Wakinja mumbere mu Kampala mulyambizi Kampala temujja kuyeno kulaba eri eno. Janguko ku Dunguli Resort. Tulina wakatundu kaffe kabayita mu Katuba. Awo wano wayitirivu. Tuli bannamukisa okuba nti nno kana Katuba kaguddwawo ng'abamu ku pioneers ab'enva zino nga ffe tukeguliddewo. Basaba ne bannyabo bw'otuuka ku Dunguli Resort waliwo oluuyi lwe bayita mu Katuba. Mu Katuba wano enteekateeka ebeerayo yakanyama kaffe kano situla twandibadde tutya singa embizzi teyajja twandiridde kiffe mwami Dunguli Resort weebazibwe. Olaba wano emunyonyo tebakulya sene ndi waliwo wali omusenyu munyonyo biche ziri munyonyo tambula paka gaba toliwo gena sanga musenyu ogwa white pure white jangu ku Dunguli Resort simanyi bana akukiza kwate fetuli oli mutoto yakuzadde muzeido ngu yanzadde katoli mutabani we kati balina lita muggwe balina wita mujje mu musenyu omweru ogenda kuyagala kumala we Uganda naye wana akawewo miti weegiri ulire empewo Uganda wange tulaba kikyasubwa wano kyasubwa kati ngazi omuntu atayagala nnyo kunaaba naabo lw'empewo kati wano bogifunye mbungi era osobola omala wiiki nga tonaabye ng'ekuyita muyisi bweti ate okumpa kupi kitegeeza ki empewo eba evudde eba tevudde mu mazzi n'empitamu abazungu ekibagaana okunaaba babeera mu wiito biseera ebisinga obungi kati wano webayita kumpi webayita olubalama wetuli kati luno lwe lubalama nti gwe ate amazzi gwe bw'ojja osobola otuulako wano wetuli n'otuula wano ng'eri empewo zikufuuwako. Okay, omulungi atulaba ku Celebrity Track olunaku olwaleero tuli ku Dunguli Resort. Dunguli Resort gye tusinzidde ekifo eky'amasanyu okisanyukirwamu oba bulijjo owulira nkulu DJ Nick ayogera nnyo ku kifo Dunguli Resort. Abakulu gye bakungaanira eno ku weekend naddala ku Sundays embadde sikimanyi. Tusinzidde eno bw'obeera wano oba olengera bulungi oba ku mazzi ku nnyanja Nalubaale balaga ennyanja Jacob yeyo ennyanja Nalubaale bw'obeera wano oba olaba bulungi ennyanja Nalubaale enteekateeka zigenda mu maaso ekifo weekiri kirabika bulungi nnyo Dunguli Resort bulijjo muli akiwulire gwe ajja sayidi z'emunyonyo ng'odda sayidi z'emulungu jalaba akapande akaliko Dunguli Resort kyekifo kyokka kyolina okujja nakakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Enva zo zituuse wenjogerera ate bwe twogerera abakulu omukulu bw'ogamba olidde muwogo gw'osoose naye nga abantu sooka wabuulire mbale mbagamba Dunguli Resort bino olaba biki tusinzidde bino olaba biki binyanyanyanya. Olunaku olwaleero tuli ku Dunguli Resort atulaba omulungi agenda okukola ku BBS Telefina ne ku Celebrity Track olunaku lwa Sunday oginda ne weewummuzamu ebyokulya bikyajja wano ku Dunguli Resort. Ettooke lituuse omuwogo weeguli ebibogaboga n'ebinyanyanyanya byonna bituuse. Suuna omuntu atulaba essaawa zino omundi ogusookedde kumunyonyola ku Dunguli Resort oyinza mugamba ki? Bannayuganda tulina omukisa tulina ebifo bye tutamanyi naye bannanga abatambulako ffe tubanyumiza. Bwagamba mbuno Uganda tawooma tambulako temutambula. Mwazuluja mumbere mu Kampala mulyambizi Kampala temujja kuyeno kulaba eri eno. Janguko ku Dunguli Resort. Tulina wakatundu kaffe kabayita mu Katuba. Awo wano wayitirivu. Tuli bannamukisa okuba nti nno kana Katuba kaguddwawo ng'abamu ku pioneers ab'enva zino nga ffe tukeguliddewo. Basaba ne bannyabo bw'otuuka ku Dunguli Resort waliwo oluuyi lwe bayita mu Katuba. Mu Katuba wano enteekateeka ebeerayo yakanyama kaffe kano situla twandibadde tutya singa embizzi teyajja twandiridde kiffe mwami Dunguli Resort weebazibwe. Tone omuntu munyonyole ku Dunguli Resort. Dunguli Resort bwe kyoba omanya nayo Uganda yanjawulo
eri eno efaanayo ne pulezidenti nga yagikulembera yokera gyali mwami Ddungu eri Munyonyo wano oyita Mulungu n'otuuka munda w'ekifo weekiri kyamaanyi kya ttabbu era kati tetunnakigulawo tuguddeko katuba kokka naye kyo ng'ekifo tulina enteekateeka ate engazi tulaba ng'eno ngazi naye tulina enteekateeka engazi ey'okugulawo Ddungu Resort era tujja kuba tubabuulira amaaso bagakumire ku BBS Telefina basigale ku Celebrity Track bawulirize Bukedde FM Mbuutikizi ne CBS FM enki Emanduso bana mutegeeza gwe muna Uganda ali eyo ekifo ky'amaanyi nga mutegeeza tuli kumpi luno baito lubalaba anyumizwa gwako olaba olabe wali tuli ku lubalama wennyini we tusinzidde olunaku olwaleero amazzi ogalabako bulungi nnyo ayagala okukwata zino enva ogendeko ku lyato ogendayo ogenda n'olusinya natera n'otambula na mwana si kirungi kwagenda muntu nga wabula engeri gye tuli nga tatulika kubisente zaffe naye nga tukyali ku Ddungu Resort omulungi atulaba era nange ndowooza bwemaliriza wano ensonga ngeba nga zitambuza bulungi ku Celebrity Track tukyagenda mu maaso tuli ku Ddungu Resort enyambala gy'olaba gy'oyamba gye twambaddemu ya kibiiki nire Duncan Emityana ogamba otya Duncan ndi bulungi baba enyambala ya kiki ya kibiiki tuli ku Ddungu ki Resort tuli ku mazzi omuntu atamanyi Ddungu Resort omubuuliro olunaku olusooka oyinza mugamba kigambo kinga batambula omuntu atamanyi Ddungu Resort nyuza kugamba nti bw'oba otuuse Mulungu nsuubira nti omuntu yenna Mulungu amanyiwa awo ku Mulungu nnyini waliwo ekikubo ekyambuka waliwo n'akapande kaliko Ddungu Resort n'otambula mpolampola maaso era ku kipande kyennyini ekyo ku kikubo ekyennyini ekyo era ojja osanga ekikomera ekinene ekiriko era Ddungu Resort awo nnyini woba oyingira naye nga biri bitya birungi tuli wano tuze kunyumirwamu omukulu ekifo ky'amaanyi nnyo bifo nga bino mu Uganda oza tusigazzamu bimeka kati waliwo ebyefaananyiriza naye kino kirimu kimu bw'oba otunudde nti ssaawa zino biiki ezisinga tezikyalina musenyu naye omusajja ono omusenyu agugira ddala bweru n'aguleeta wano n'aguyirawo abantu basobole okuwuga tuyinza okugamba nti ssaawa zino eno tuyinza okuba nga ebiiki gye tugenda okuba nga tulina mu Uganda kyekyamazima naffe abatagimanya batula bayinza okulowooza nti biiki eyo bayinza n'okuwooza twayiseemu tuli ku mazzi eyo naye nga tuli wano Munyonyo we tuli kuba otula mu ssaawa zino wali wewajja ofula olutaya waggulu wali wewamayinja kati ogenda kubalabalamu nga tuli mu kibuga wakati naye nga kifo kirungi ebifo ebisanyukirwamu bye tulina mu Kampala bw'otunuulira Ddungu Resort n'ebirala ebiriranyeewo omuntu omuwe ku experience ya wano we tuyimiridde olunaku olwaleero kiki ky'oyinza omugamba wali eyo ng'oyagala kujja kukiringa lwali eyo kifo kino bagenda kigulawo bugozi naye gwe oba oyagala kukiringa era osobola ofuna enamba ya manager oba nonoonya divorce oba nonoonya ffe ne tujja ne tukubuukingirayo katono nnyo nga ka muntu kuba tebanakukkiriza abantu bonna kolaki kujja kuba bakyamaliriza bumaliriza omukulu akyagitereeza etuwe mbwayagala efaanane ziri zimiyami z'amazzi ga bbulu ejjukira mu America omukulu amera nnyo omwami kati ayagala zifaanana ezeeyo kati gwe mutindo kwayagala okukola ki ogusa so bw'oba ozze eno manya nti ssaawa zino oli mu kifo ekituufu omuntu kyolina okubeeramu waliwo ebifo by'obeeramu ng'ekituufu divorce wekatikamu byekakatike ng'okyesibako bwesibi okukwata mu nsawo yo ng'essimu oli ekyennyanja nga bw'olabiriza naye wano gweekyoba omanya tuli mu kifo ekyaddala omuntu kyalina okubeeramu tutambule nga wetulambuza abantu bakirabeko kati wano webayita kumpi webayita olubalama wetuli kati luno lwe lubalama nti gwe ate amazzi gwe bw'ojja osobola otuulako wano wetuli n'otuula wano ng'eri empewo zikufuuwako nti akasana okalaba nti gyekali naye okimanyi tokawulira empewo ejja n'ekajjawo konna okitegeera ekiri wano ate ekifo kinene nnyo kuva eri waggulu kati gwe manya gye twalese emmotoka waggulu otambulira ddala kutuuka eno gye tuli eri ndongo waliyo ndala neno waliyo ndala kati so ekifo olwaleero tuzze mukulu n'atuyita nagamba gye tunywemu kacaayi tukanywedde okutwaliza wamu mbadde eri n'aŋŋamba omukulu njogeddeko naye n'aŋŋamba nti ekifo kino osobola okuhostinga abantu emikolo gya mirundi ena mukifo kyekimu ate nga buli omu alina space ye aye no bwagamba ena aba yeesedde kuba kati njagala okkiriza ogaane wano wetuli olabawo divorce gwe okufuna abantu abava
wali eri bamaleyo wali okitegeera bw'ovaawo n'ofuna abantu abamalayo wali waggulu mpaka wali wano abantu bagenda mitwalo ng'egi esatu egy'abantu naagala otegeka ekivulu tuli ku Ddungu Resort bagiteekako bali Mitomale gwe bateekako wano yali wano onaabikako eriiso limu yomale gundi be bakwatanga baze Uganda yali ani oyo Luga yajja ne Temuzi oba yoyo gwe bakwatya wano mu covid yali Omale Luga yalina kagundi kana akagundi gwe bakwatya wano yabawawo bategekewo era kuolo bategekawo omugagga gwali bogerako wa Ddungu yoyo Raila watamanyi mbadde simanyi nti nawulya bulizi nti omugagga yali esa abayimbi okuva Nigeria yoyo omugagga baali wano yano ekibuga kinene mbu n'okugula tuyinza okuba ne Burna Boy wano that is a VIP show muganda yageo tuyinza okuba ne Burna Boy wano nga tugulawo buguzi sajja no kirabika akantu kasente mwekali eriye busaabala eri One Love lindako ate wamoyo olyose n'oyogera eri One Love wama bulijjo obeera eri ku One Love neneebuuza kano kafo kaani akaisaidi obeera aliko nonavo bo kalaba bulungi nnyo abaaba wano tuli mu kibuga muganda wange gwatulaba amato weegali osobola okujja ne weesanyusaamu ayagala okujja n'ekyana kye wano manya nti bw'ojja osobola okubookinga ka space n'ogamba mu buli obuti olabawo nti ye madde nsaba mbeerewo ne bagamba nti awuwo era ne bakuterawo n'akapande nti musala maana atuwaaka tuli ku mulimu naye atuwaaka tosala denja hatali naye gwe Maswanku onono gwe mulaba Maswanku ali wano musajja w'amaanyi nnyo yava Masaka ng'asiibudde taddayo nasiibula taata bandaba abantu oba tebandaba era nnyo okundaba nsobola okwata engatto ate nze bakwate ki gwe tebakukwata gwe mugawuli mugagga bagaba n'ennyambala ki mitiyana waffe Butega wamma kyevo nfaanana nnyo ebyo tewasudiya mitiyana namwe emitiyana sema katona wadawulako kintu eki engatto ya musonso ogenda mutandise okuba obwedda notunya bye twogerako kati nno mutandise okuba mbona ombalakalevu kosala ke bayita batya muntu ale mpolampola sebo nze nze ku biiki nga nkubye musonso oze n'omusenyu ku biiki osuna wakusingira musuna kati yagenda olwe Masaka aluleka wali lwasooka noluva mu taata kati nze nzirako naye yagira ku biiki nga asooka kwambala musonso nesuuna bw'omulabako mugambe nti ebintu esi birungi ebyokwambala omusonso ojja n'omusonso ku biiki abeera buli kaseera njiikiriza oli ku nnyonyi simusijirinya naye nvaako suna omulabako ku gundi eri biiki yeri bagiyita batya ebiraya biri mu mukaaga bagiyita batya nabugabo nsandi beach omulimu gwasa okola suna Ben ng'ayambadde omusonso ayambadde empale masamasa bweti alina omusonso alina n'akasaati kamasa nayamba bebaleeta n'ennyambala y'okwambala n'ojja ku stage ng'oyakayaka ng'amataala eyaba n'ibivubuka ebyo ebivubuka ebyavaawa yaba Abdulmulasi babitandika ndowooza bangambanga nti Abdulmulasi we yagendanga okuyimba ku kyalo basimanga swimming pool waga nti Abdulmulasi agenda kujja balina osima swimming pool ebeerewo n'omwana aliripaza oyo naye ogamba otya Maswanku siina buzibu taati ogamba kikojja wano Abdulmulasi alina ebyafaayo ebituufu nti Abdulmulasi yagendanga ng'agenze okuyimba ŋŋando naye yaganga nnyo firimu nga emmotoka tulina okuba n'emmotoka ya generator ne firimu ate firimu bwe zigwanga shote n'abatandika naye bulako essaawa ezi avuga n'adda e Kampala n'afuna firimu n'addayo Abdulmulasi omutuufu bitambula emisaka sina bugozo bano nekusibye esinse mbeerayo sebo kubanga waliwo mikwano gyange nyinayo Dankani nyinayo Mbazira Tone nyinayo wale divorce gwe kenyini so nakulira ekiro baba divorce atumanyi obayo kitumanyira kinyumya mbozi zeri mukundi yangamba ali eri bweru tanyumya mbozi za bano mwanyumye anyumye Salama Road
nyonyi kanyama nimbi tubeera nnyo ku tubeera nyonyi nnyo ku nyonyi nawulira emboozi sebanyumya zeeri ekiro ne ngamba tuba twogera emboozi za America kati nga ffe mugeza abawuliza mugezako okukola gaki kati wosusseeko n'osumulukako awawanvu ozeeko mu nyonyi tokuba mama wange yeddira mpologoma yeddira ngabi mbijeewo taata we Suuna Ben kati Suuna jjukira ennyonyi ennaku zino azifuula bugaali kakitegeeza omwana yaddako naye badde okimanyi nti Suuna Ben soko linnya ye Juba okimanyi Suuna Ben yalinnya ennyonyi ng'ali mu primary ye yalinya dda mbu yali oba yali ayimba waliwo omugaga yamutwala yali ayimba yali akuba ngoma nga bagenda mu nsi ki taata wagenda mu nsi ki eyasooka taata wagenda mu nsi ki eyasooka ebweru yagenda Sweden ng'oli mu primary sebo ebigambo badde bakonjera eno nti wali mu primary nga passport zikyali zitya eno Suuna Ben yakula mu kalaba saba emyaka egyo kubanga olina passport omanyi ekyamutwalayo nno ngoma ng'ayakubanga labi ogende ebintu mugende ku ngoma oba kanamunjoloba wali kati mukyalo waliwo ebintu ebyewunyisa waliwo omuntu agamba nasomera kuwulira bad voice waliwo omuganda waffe nga agamba nze nasomera ku mbidde nze embidde ze zamperera okusogola omubisi okumanyi abantu kwe kwamperera waliwo agamba nti embizi nasomera ku mbizi nga ze zamuweerera mbizi kati ow'embidde n'embizi beegwako batufuukira ekizibu e Kampala wano naye nga tukyali ku Ddungu Resort emboozi gy'owulya tuli ku mazzi bannange tunyumirwamu mpolampola show them the waters kitegeeza ki nti abalage amazzi mumasomero emityano okumpi basinga okunyumira mbaziira tono oyo yasanga omusuka namuga oluzungu olumanyi nti ndumanyi kati wana muono mu luzungu naga feed girls them nembuuza agambye naye nga tebikukwatagana fe abasomera emitiyano badde ogamba ki mwabasome mwe nnyo oluzungu bamuwa mwakumpimpi ogenda emityano ng'ova Kampala ng'olinyidde ebisega sene okugenda emityano wamaggwa manyi transport atwala emitiyano tukyabimanyi tubimanyi muganda wange ddamu otubuuza ekibuuzo ekirala mbabuuza ebibuuzo tunywawo mafuta ki tunywa mafuta naye mukama w'amaanyi abantu abakyamanyi takisi beeyi ya takisi bamanyi liita simanyi amafuta omanyira liita esentimeta oteeka butesi tanka ya mmeka sana ofuna emmotoka weewalanga nnyo gantu era mu mitwalo 5 teekawo butesi emmotoka mugambe ejjule bw'omala ogiteekamu amafuta omugaye ginyenyeemu balina n'obuntu bwetuteekawo nedda waliwo bwe tulinnyako n'ebinukamu bweti kati awo mwatuuka nze nkolera wambeerawo anti ogamba bugambi juzaawo siga nti era mu mitwalo 5 otandika otunula ku gundi ku pampu atadde mmeka osanga omuntu mu jjamu akatala kaaka jjamu tasubire mu muntu akyali muwanvu wali tewali mafuta agenda bwazikiza agenda okuba nga baatulu evuddeko nebalizeeko yabimponya wafuna enzirusi yabinkola taata jangu Suuna sooka ojje taata yabinkolera yakuwonya ki nze taata nalize eno ku Ddungu Resort bagirayo ku piki nzize njituddemu mitali wali ku mafuta ne bagayiwamu yabikola nze namusanga mu kaliyoki ku gundi ku Twins pub ebulenga namusanga mu kaliyoki ku Twins pub ebulenga ng'ali awo ng'aweerera abaana ba kaliyoki nga babeera ku stage abaana bagira bati ng'agamba kikyo kyengera ekyana kikyo ebyana byakabya okuva e Kampala biibyo soko bakyusire kabira balabe kati nga masongo byakola ebyo akati musanga eyo naye nga bambi abaana baba bagize nga olaba ng'anyumya ebiboozibozi ebiri awo ebisobola okukipinga ng'oli musanyufu kati neŋŋamba nti nno kati ono bw'oba amukutteko omubulasingako katono n'omugyamu olwo ebibozibozi by'oluseeguseegu ebyo bw'omutereeza mu layini asobola okufuuka omuntu akubirawo daabira ebigambo ebyenkana emizindaalo byali binene naawe obimanyi yali asufulula engi kati nze nina obweyamo bwe nneewa mu mutima gwange nze enzija abantu engeri gye bazze banyambayambamu kubanza abanyambye okutuuka wendi bantu
ngambe nti buli step gye ngenze ngaliwo omuntu ankwatirako nange njagala mbeeko omuntu gwe njikwatirako nga oli bwe yaginkolera kati nze nina omwami gwe njukira bamuyita omwami yali manager wa highway takeaway yampa sente za registration nga ndi ku kisenge mu senior phone ngamba mukama katonda w'eggulu omusajja oyo yazimpera ku bwerere kati kino kye nkiteeka mutere ngamba nti ndibaako nange omwana gwe ndijja mu nvuba ng'era nange muwa sente za registration omuntu eyantwala ku radio yansanga mu karaoke nga nesize vutu bendongo erodali osibyotyayo yemweru osiyotyaye mumbe waliwo kapati kano nga nsanyusa okukulaba obweddandaga nga ndowooza mukwano kati eryevu walinga oba kayimbako baali baloga kaloge ng'okakola ne kanyuma olina kubanga omaze kwesiga vu kati mba maze okwesiga evvu bulungi nnyo tukoze akayimba kaffe nkamaliriza bulungi kutemao ku microphone yankubyekubyemu ebiboozi mba nakavaayo bwe nti nevvu lyange nkyaliina omusajja nambaka nga nakava ku stage vu nankwata nanze balina oli otya omanye osobola okukola ku radio nimuga nankolako ki nangamba nti nno nedda kati ebiboozi biwadde onyumya ebyo ku stage ne kati radio wezadda era byebyo bibanyumya abantu ne babeera ku radio nga basanyufu nemugamba tujjagezaako ntwale nga ajanguye ku lwokubiri gwe nkusabira omulimu tugenda era ku lwokubiri olwo bwe bansabira omulimu ku lwokutaano ne ntandika okukola ku radio kati engeri y'akaseerezi gye nayingira mu radio ng'abantu engeri gye nagamba nti nange nteeka okusangayo omuntu omu mu karaoke nga nange omusajja bwe yansanga mu karaoke ng'ali awo tategeerekeka oli muvu nga naye tategeereka ali muvu nange ne mmunyululamu mutwale nange ku radio yonna mukama gyali bansobozesezza era kati bwe nalaba essajja lino neŋŋaana ndowooza ekiroto kyange nkiteeke kuli sajja lino era nalyo lyali twasigaa tucommunicate nga tuliziganya naye nga ndaba linzijira nnyo naye waliwo omuntu gw'olaba ng'akukkiririzaamu ate oyo abeera omulungi ow'okukolagana naye so kati omusajja ono ne tumuyita lumu ne Kayibanda nga tukola pulogulaamu y'okumakya ne tumugamba nti kati no kampuni gye tukoleramu toyinza kumala gagiyingira buyingizi kubanga yo bintu si byangu naye twagala otandika okolenga katayira kati ng'obeera eyo mu field eyo ffe tujja kubeera ng'eno nga tukola kitujja kukubiranga essimu otuwe ku bantu abali awo abaakedde okukola sajja ono nakola kina neyeebaza nakkiriza olunaku olwasooka ne tumukubira essimu n'atakwata obwedda tumaze okulanga tulina mukwano gwaffe Waswanku ali eyo agenda kutubuulira kiki ekigenda maaso era bantu abakozi mukungana katumufune wano esimu nekukawo nga tekikutte nenga naye bannange wadde okuyamba kubawo naye ate nga nnyambyemu kino ekirategeera mbandi awo kawungeezi nga kinkubira nekigamba noguwa baki tukubira esimu muzeeyi nsonyiwa wankubidde esimu nenkankana wamukubira kankana jaga nenkankana munga lwejagala ogikwata bwenti nga nkankana naye nga kyali kigiraba kikankana munga kigenda kwogerera ku radio enkeera mukama katonda n'akiyamba kyagikwata ate nekigenda kikakola bulungi kati ne bakama baffe bo bawuliranga muntu gwe tukonekitinga naye tebamanyi ngeri gye tukolaganamu naye katukwedeko amasooka tubuulire ali luddawa nga kati bakama baffe ne bakawulira wamuwandiisa ku mulimu namuwa mulimu nga sirina mukoma wange yenna gwe ndabye saamala kubira adde manager wabula manager yawulira musajja nejja ku makya nga ali eyo mu field naga ate oyo omuntu gwempulye nga kisajja kyange kireyo kinyambako okuntuukira nkituma kinyambako nkituma mu bafaani bange wansi nekigira Waswanku nasabula ekintu kye nga bamuwulira naye nga bamuvaako nga tajjaawo babanga musajja wa Ssuuna waliwo embuutu y'embuutikizaawo yali enaatera okutuuka nga bagamba twetaagayo abantu abagenda mu field bagabe ku birabo bagiregire Ssuuna waliwo ekisajja kyo kyetuwulira kyotera okugira konze ekisajja gyekiri kiyite kijje tulabe nolaba ebintu bino nga biri ebirungi
nga omusajja ajjanga bamugamba ka tulina kye twagala omuntu activations ez'enjawulo nga omuntu agende kutuuka mu bantu wansi eno bagira kono nti amanyi n'okukola obwemusi omusajja nga bagira nga bamuteeka ku kimotoka waggulu nga tazinisa abantu gwe jangu gwe gira bwoti ng'omuntu eyali mu kaliyoke gira bwoti osobola okugira bwoti oyinza okuyimba gira bwoti osobola okukaaba gwe kanjagala empaka z'okukaaba wano kati n'agenda ateekawo ekibeera ne bagamba kisajja kya Ssuuna ekyo kati bayimukozesa kozesa ebbanga ne batandika okwekuba mu mutima ne bagamba yabange oyo omusajja afuna sente mmeka ne bagamba nti atali ku peroolo ne wano tebamumanyi ne wano tebamumanyi omusajja lwe yasooka okwambala ID ya kampuni simanyi yatambuza na bigere nga yeewuba mu bbanga bwetu wanga yajjanga okubukedde mbw atunuulira ID yange wanga naye nange bwikyanga nyambadde ID eno so awo Mukama Katonda bwe yatandikira olugendo lwe ne lukula mpaka bwe yatuuka ku TV kati akola ku radio ne ku TV bulamu bwe butambula siriko wamwebaza nti ono mwita taata wange andi nabadde Masaka ejjekiro musayina ngamba ne Ssuuna yakuzaala ono taata ayina ekigambo kye yansomesa era nkigamba na buli wembeera mu kamera buli wembeera n'abantu yaŋŋaana okumanyira omulimu nasuze Masaka ekiro ng'ali kubukedde nga nze ndi Masaka abantu babiri baswanku naffe jangu kuwaffe n'abeera ku radio n'ensinzire Masaka kye yanteekamu nkimanyi nnyo yaŋŋaana okumanyira omulimu taata webale nnyo mwagaliza nze kyemusabira akasente koti ayinamu musabira afune omukyala amutegeera kubanga ono taata wange ayagala nnyo emirembe mu bulamu ayagala nnyo emirembe nange mumalako emirembe sibasi nedda omuntu oba omwagala omusabira kintu kyasinga okwagala ayagala nnyo omuntu amuwa emirembe nyagala afune omukyala amuwa emirembe nze kyemusabira taata neyanza webale kuba muzino taata omuntu wano tebagaba bimulya ng'omuntu tannafa ebiseera ebisinga naye nze nina mu mutima gwe kyensaba Katonda nsaba Katonda ampeyo obusobozi Ssuuna Ben kyali wange naye nsaba Katonda ampeyo obusobozi mbeyo ekintu kyempa Ssuuna Ben olunaku lumu omanyi lwaki waliwo omuntu gw'otunuulira mu bulamu bwe ng'alina ebintu byakola nga yali ewanga nga bbanja naye nga tekimukakatako kanze nekyali wange twabonaabona nnyo bamuyita ambasada big talent twali mu masimu nga tukuba masimu nituva masimu n'abeera mu ttiimu z'abayimbi nezitamuyamba naye Ssuuna bwe yafuna ambasada amugamba kati beera wano kati yalinga manaja wano okitegeera kitegeeza nti buli kimu ekitambula ne Ssuuna Ben ambasada akola ki kati be bantu mugana bakutteko n'empulanga omutima gwe mumativu okitegeera mu baserebu ba Uganda talabikangako buli mwaka buli mwana amusemberedde era bw'osemberera Ssuuna Ben osigala kyekimu obaako ekizibu buli mwaka buli muntu amusemberera mu ekivulu Ssebwata ayina Maswanku nina nga 10 ogw'omunaana 2 mu bitu gena nabweru wa Ssebwato baserebu abasinga tebaagala kuyambako bantu be baliraanye kati ffe gaali ya Ssuuna tuli gaali ya Ssuuna ffe tuba gaali batubambizi waliwo ekyaŋŋambye Alien ayina gaali ne fiiki kati Maswanku Ssuuna Ben ayina mbizi omanyi ngenda kugambayo ekintu kimu nti tubadde n'abayimbi naye ekintu Ssuuna kyakola mbayimbi kitono nti Ssuuna bw'omusanga ng'agamba nti Ssebwato ayinayo sure Maswanku ayinayo bonna tewali amuwa mafuta ajja buzzi n'akola n'abagamba ekintu eki njagala obeere bulungi saagala enkya tubeerawo nga bano abayimbi abaagwa n'omusana talina kyakola ki njabaga nti bwe nali naawe Ssuuna Ben bwe yali naawe bwe mwatuuka okukula ne musajja kula wavaayo olubooti nti ekintu omulamuyimbi akirina ali omu lutalo tabeera na muntu atalinaamu kyekirungi kati bali babiri mu music industry bali basatu ne papa kuba Misaki oyo naye bwakuba bakoze eki naye waliwo omuyimbi eyampagwenjulira waliwo omuyimbi eyampashonanga mbawadde n'ambasada netugenda tukola enakabuka eyo twateeka milioni zaffe 10 n'ezi genda mwogera kamalirize tumala okukola endongo nakabuka tunula bulungi wali tumala okukola endongo nakabuka twafuna ndongo 27 kati 27 soka ojjeko milioni 12 wasigala omeka zali sente meko kuyingira mutwalo 27 milioni 27 jako milioni 12 zetwassaamu abasigala 15 ne bamutuma amafuta ku mulyango n'atuma manager amafuta ku mulyango manager amafuta yanona gwa 18 odere kyenkugamba milioni meka
yanona 18 amafuta ku mulyango ekyo kibuuza nga ambassador ali kigamba beta yanona 18 Wategeeza si kezo era naye nga bakazi bekapa batuwerekeddeko buli omu yayimbye nakola ki n'agenda. buli muyimbi yayimba n'agenda Temwafuna. ate oli anoonye 18 mwataddemu 12 kitegeeza muli muloosi naye bayiza nze enda kikwebaliza muganda wange akayi muganda yasaba nnyo mukama mu bintu byakola akwongere ebintu byensi eno nze nagaana binneemazeemu kyekituufu kubanga nze mmanyi nti nno waliyo akadde ak'omuntu nga kyoli si kyoli waliyo akadde ak'omuntu nga amatanta gakuwedde ng'okkakanya otudde ku wansi tubalaba abakadde baffe bangi nnyo nga bakubanga ebisaawe ne bayibooza naye ng'olwaleero bakkakkanye batudde wansi neddala waliwo akadde akazibu nga tulinayo yadde muntu ayinza kubaakinga kugamba nti oba musajja wange oyo yankolera bwati kati nze kyoba olaba nze baganda wange bonna bembeera nabo manjagala babeemu n'akasente baleme kubeera nga ddala mutuufu bampita muzeeyi njokyayo nze abaana bonna bembeera nabo tewali ali ku ssa lya muzeeyi njokyayo tewali na muntu ankubira simu nga ngamba ebintu ebyo asobola n'okuwulira ensonyi muli mu mutima bawulira n'ensonyi kubanga omuntu bwebanga nsobola okuterawo embeera efuna ekivvulu buli mwaka mwosobola okujja sente ezigula n'emmotoka ng'osobola okujjamu sente ezigula n'emmotoka nze mbafunidde emikwano bano nti asobola okukwata ekkubo n'agenda n'agwa mu maaso g'omuyimbi n'amugamba nti nno nsaba mu nnaku z'omwezi bwezityo omperekereko kati kasema mbeera ne suuna nti kale nja kujja natuuza wawalukagga muzeeyi kukozi gwani tinze nabeera ne suuna beni nja kujja kwegamba n'obasakira emikwano gy'abayintu abayinza n'obbawerekerako ku bwereere olw'okuba nze so nze abaana bembeera nabo bonna n'abatali bulungi era bambuka n'abatali bulungi bwe bali si bwe baali nabogamba nti tali bulungi naye era bwali si bwe yali era biba byali bubi nnyo nga tetunakola ki tetunakwatagana n'olw'ensonga eyo kigende n'eri gundi abayimbi abalala nze buli bwe mba nkwata sente nga nziwa ambasada oyo ogundi gwayogeddeko Dankani gwayogeddeko waliwo wembaluka nenseka ngenda nemubuuza owaye bwewatambuliranga ne gundi yakuwangayo mmeka oluusi yakuwangayo ekitwalo oluusi obutakuwa naye ngaofense naye nga nze njoledde ddala neŋŋamba nti ndabika Mukama Katonda ayina nze engeri gyankwasaamu ekisa ey'enjawulo ze abaana bonna bentambula nabo okuvira ddala ku bawunsa buli mwana ayina sho ate era musasula bulungi ewaffe tewaliyo sente ntuufu muntu zaafuna nti zizino tusinziira ku kiki Mukama kyabaleese kuba buli lunaku Mukama aleeta byanjawulo olwaleero mufuna singi 10 enkya ne mufuna 15 waliwo lwe mufuna ebina tusinziira ku ekyo kye tuba tufunye nendyoka ngabana ne baganda bange buli omu agende nga ate muki nga musanyufu so ye engeri gye tutambulamu Mukama Katonda tusaba agituweemu omukisa naye nga nammwe abalala abali eyo nga Katonda akwadde akaliro koleerezaako bakyaliba abalala tolina kyoba waliwo omuntu ng'akwagala nnyo mu mutima mutuufu naawe ng'okiraba nga tolina kirala kyogenda kumusasula okuggyako mutuufu naawe okumuddiza okwagala nga omusitulako mpulira essanyu mu mutima gwaye nga nnengera omuntu alina waali mutuufu nga ayogera n'agamba nti nno muganda wange gundi yeyankolanyako mpulira nga kimpa essanyu era nze n'abanyambye bonna nze mumpulira nze zija mboogera nze nafuna mu obutakkaanya ne muganda wange liri pazo lumu naye era tikijjaawo toyina wosobola kukeera ku makya n'ombuzaabuza n'ompuddiisa mbumuvume tusobola okwevumira ebirala naye sisobola kumuvumira extent ya gundi ne musonguwavu nnyo tekayina na kyekaali kankoledde neerabidde tekanyamangako ngamba ndi bulala ndi pazo yakola ki yanyiiza nnyo ndi kati talina nakye yali ankoledde awo Mukama Katonda obwo obutumbavu olabanga mbutubukako mpumuza kale tukyali ku Dungu Resort amazzi nga bwongalengera emabega awo geuba bwewubi the water is moving the waters is jumping up and down tukyali ono ne kojja wange divorce matovu tuli eno negwe abantu ono wanyuma
kati katusoke tuwumulemuko katono twetololemu katono tujja kuba tukoma mu maaso awo twongere okubanyumiza ekifo kino omukulu angambye divorce sikulaba ng'ovudde ku kifo kino buli lunaku neetaaga okulaba ng'ojja wano wali wansi mukabira kojja olina omukyala onabeera onaani katujje agenda mu maaso tuli ku Dungu Resort ekifo ekyamaanyi ennyo tunyumirwa bakyali baffe kubanga toli wano essaawa zino kyetaaga kola mukko obe ng'okozeemukko oba nkubyemu okukola kulinza obutamala olina okwongerako essaala mbadde mmanyi nkubye ate okomeredde si buli akola ali wano kasiri ewama wano kyetaaga kola otya kyetaaga kuba ng'olina ku mikwano egy'amaanyi connections lyeza big eyes yali akabira nabano oba ozeetaagamu essaala weekuyambira kubanga ne connection oyinza obbeera nazo akabaani kabulako naye ng'ovudde ne ku ssaala nammwe abamu oyinza okwesanga teweetaaga ssaala weetaaga kyalako mu kyalo lubaala omutereeze kuba nayo tetulina nga Duncan ogendeko emitiyana lubaala omutereeze naddala nga fe asajja abakkiriza nti nenno nematalinga olina ogendako ewammwe abamu ekibabonyabonya temukyamanyi wammwe bajjajja bakunoonya tebakulaba ate ekirala wavaayo gwe Nansikombi Jackie ku tikitoko gwe Nana Chuchu oba gwe Kamabe amayembe galeeta ebyobugagga byo gasanga Nana ne gakuyitako buyisi okitegeera gakwetera obuyambi okuva mu kyalo gakunoonya gasiba mu kibuga gazunga gaddeene gakuyitako nagamba negagamba naye baitubonabona nga olina lukwago omulala kati gwe Nana Chuchu n'ofiira mu firimu yo essaala maama aziweereza zituukira ku bantu balala ziyitawo paka mu Bulaaya eri bannannyini mannyama maama waaba asaba asabira Naluyima Margaret ate gwe Naluyi Nana Naluyi kali bw'asabira Naluyima essaala enoonya Naluyima esanga Naluyi nemuyitako egwa ku Naluyima omulala so tukyali ku Dungu Resort olunaku olwaleero akafo kati wali tusoose kulaga eri bw'obeera wano kati tuli ku mazzi wennyini waggulu gwayagala okujja okukiringa ng'amazzi ogalabako empewo ekufuuwako akafo k'amaanyi nnyo omuntu asoose okulaba Dungu Resort olunaku olwaleero tusebukitrack oyinza mugamba ki asuba bingi ecosystem tugyetaagira dda tubeereyo mu kibuga eno emmotoka evaamu mukko bagule gutya gwa bulaaka guno gwa bulawuni guno gwa mikale gitegeerekeka sawundi aleekano mbi nnyo naye wano akawewo miti weegiri muganda wange kikyasubwa wano kyasubwa kati ngazi omuntu atayagala nnyo kunaabanaaba olw'empewo kati wano oba ogifunye mbungi era osobola omalawo wiiki nga tonaabye ng'ekuyita mu buyisi bweti ate okumpa kupi kitegeeza ki empewo eba tevudde mu mazzi n'empitamu abazungu ekibagaana okunaaba babeera mu wiito biseera ebisinga obungi era abazungu be bamu ku bitonde ebisinga obutaagala kunaaba obuuzanga ababeerayo kwekuba pafyumu kuyimirirako mu mpewo naakwata omuzira naye gweyisaako muno kaba kasuseeko awo akababeera mu muzira akabazimbi ogirako bwoti kubanga oba weetereza kuddukaka kabazira nanti bali mu muzira tuli ku Dungu Resort biki byolaba naddala mu bifo ebisanyukirwamu Dungu Resort kyekozewo ekyenjawulo sofa wano wetuli essaawa zino tulina space privacy menye ekindi omuntu yeetaaga neyetuukirawo emikolo musimanya nina mbaga wano kiba kigwa ekifo weekiri tisimanya nzize kulya ssente ezange ku bwange sazeewoze omanye ate abeewoze ssente bakyakalira wala newole bazirya abaana bakakati obamanyi alya looni ng'agenda kucakala alya looni ng'atwala mukazi out wali oliddeko kasente ng'owooza kukyaliwo ngenda kutwalako omukyala out nedda jangu Duncan okola otya sebo nze bwe mba mpulani gyagenda out nga siinaamu tekiŋŋaana kukubira nga soba mpolayo ekyasatu mala ogenda okusanyuka
ize byansi weewole ojje olye ku ssente akontegedde kapya era kakati bakyali bange ngenda tandika obbeewolako n'ezogenda osanyuka naye ng'osuubira gye zinaava saagala nnyo kwewola nga ate tomanyi gye zigenda va nsasula divorce ate weewoze ku mulala yanewozeeko ddi nze nsobola okuwola omuntu kibokireke nnyini tasobola kwewola nange sobola kwewola okitegedde eyatero zemmanja ku ssimu ate mpola omulala eyatere kubanja manjayo mangu kashi balala ninakyali wangu yali ku kamera bamubanja yewola ku app naye abakazi bali ababanja bavuma olinga amabina twesente zaffe nina gwe mmanyi yakewola kuba app 7 tabusasula layira abwewolako lumu n'apyanta bakayita mangu kashi ne kansumbwamu awo ngenda kuba bwala bubanja bubi nembuga sijja basasula mbalumi mpaka kati banvaako tebakyampereza na message okimanyi baleesa amasaati ga ate omukulu tatuuse okimanyi baleesa amasaati ga emukopa bana bawole essimu baleesa essaati nti bwe bagikuwola n'ogaana obbasasula oba ogyambadde nga wano netandika okunyiga eti nekwekwatirako atusobola mani tuwoze ne ku bupiira batuwole obupiira nti omukazi bw'agaana okujjamu osobola okukabaddiza omaze okakozesa nati batera ogaana okujjamu nati aba agaanyi obaddiza akantu kabo bagamba basasulira kirooni naye omuntu eyewola essimu bangamba mubwosobola okwewola essimu nti essaawa zebakuwadde okusasulamu basooka ne bagijjako bagijjako oba esasula baba basasula mmeka 12 buli nnakwe kati bwetagira bagijjako kati n'oli nagakandeeta essaati bw'ogaana okusasula etandika ekwatirako eti nga kati watya ku olwo sibasasudde sijambadde bakulinda bakuswama lweri baba kulaba olaba bw'otabasasula muto agenda out nemulabikira bulungi n'agyeyazika oba oliawo ng'akkubira atiifa kitegeeza obudde bwonna oba mumbiza ab'abamanja n'omuntu eyeewola essimu nno obo nabo bulwadde bwa ddala nno gwe essimu eyakibanja mpola ogimanyi kuba buli ssaawa obeera ku puleesha olwo bw'otafuna ati bw'otafuna bagijjako noba nga tokozesa saavisi za simu paka lw'osasula ne bagiggula lindako basa okumpola iPhone 15 kisinziira bayinza okutunuulira ne bagamba oyo ku mbeera gy'alimu 15 yadduka nayo tebagikuwa nze wogimpeera nno era balina essimu ze bawola samusanga tekino Infinix zino ziriko ebiisa ebinene ate samusanga zino ezasookawo zijje 7 ze bawola tebasobola kuwagira bagita S22 tebasobola bamanyirawo gisasuza kiwogyewoledde kati bakuwa S22 ate byana byayiga butraka bibulumyamu manyushu nebanga njagala bampola essimu nga nakafuluma bweti baginonye ku traka nga tebagiraba ebyana bya mutaasa bikola bitiga genda bakuwole n'ogendayo ne bakuwola bw'oba wakava okuwola n'ogenda ku mutaasa nebijambula bagenda oginoonya tebagiraba ne Museveni akimanyi nti mutaasa mweri mu ggwanga lino kizimbe mutaasa n'ebikolebwa wabi bayamba batera ogikozesa bagikozesa nnyo kitegeeza buli ali omenyi w'amateeka gavumenti efunawo nawo tesobola kuba naggamba mu nsi abakulira obufere n'obwa mafiya ye gavumenti kubanga abakimanyi nti gundi gyali ne gundi gyali era lwe bakwetaaze gwoba omanyi oli mugezi naye lwe bakwetaaze oba oliawo nga bakokolaga bulijjo tubiraba naye tuyambeko kano osigaleyo ogenda mu maaso n'ebibyo oba jangu tosobola bamu nga tebakumanyi babeera ne bagamba nti byonna byonna obikoze nga tukulaba naye kasita okwata ku kyabwe ekibanyinga kiti otegera nti bakumanyi waloli nagamba yimba byonna biyimbe naye toyimba ku ntebe y'omukulu okimanyi osobola obeera muno ng'olina social media yo ng'ogikozesa okuwemula abantu paka lw'owemula atawemulikika lw'omanya nti bulijjo bakimanyi nti obeera nansana ku masitoowa ku muzigo ogw'omukaaga ewa muzeeyi kibiriga ebbadiro era bajja tebakola nsobi bakonkonako ogwo gwennyini bagga kale bulijjo tukulaba naye osaze layini kati jangu tukutwale era ggwe abeera ng'oli wano jangu awo Uganda tetugenda gisobola naye abantu twongere obategeeza Dongo Resort gwa Avaside ze Munyonyo jangu emulungu mwalo gwa Ssaabasajja emulungu
ojja kulaba ekipande ekyambuka ekiriko Dungu Resort tojja kubula. Tuli wano kumpi n'ekibuga. Temuloza tuli ntebe. Omuteezoza tuli ntebe. Tuli mu kibuga. Ate buli ddiini eriketa difo. Buli ddiini. Batutuuse wano. Oba oli mukomba mu ddaali. Katubakiriya walla maswali. Kako olusaniya. Mukomba mu ddaali. Akatuba kaba kake. Baseeka. Ndabye piraawo wano wansi. Baseeka. Aleero tuba bulala nnyo. Wakitegedde. So buli nkotedde ate season sanze. Oli wakujjukiza. Kasirye. Olwatuuse bwenti ne baŋŋambirawo kirira wansi onoonye bansereko bannammwe mubonaabonereeyo abo katuba bategeredde yitawo buyisi. Ambaziira abadde eri waggulu n'essuuna ne maswanku. Ati olwalabye embaziira n'essuuna ne ŋŋamba eno emmeeza sigituulako tuyinza okwawukana mu nnyama ne baŋŋambye kirira. Bwedda ne bwe nkuyita nti jangu tutule wano. Kasitanda bambazuula n'essuuna ku ntebe manyirawo awo tetuli baluganda mu Asi olina kyotalabye. Olina kyotalabye. Towana wana divorce. Mbazia ne tone. Abo bapakamingi. Bapakamingi ku divorce. Choba oba kyagikopawa. Divorce agikwagaza. Akutte ekifubwati. Nafuna kakamulali. Oyogedde bubiri nako kwatamu. Akutte ekifi bifi. Akutte bifibwati. Nasiga kukamulali. Nasako mayonnaise. Nasako chukamba. Akanyanya. Nasako bunyanya nango kakanyo bwati. Natumia kakoko. Namamirirako. Olaba abali baayo batidde. Nasingako ne natako emboga natugamba nti yo. Bagita pizza ya mbizi. Pizza. Okiridde wansi. Bulijjo oyinayo omulimu gw'omutwe ogwa pig pizza. Lwaki ojja togamba abantu? Andi nze gwolaba buli bagamba embizi mwino giryanga mwekwese. Lwaki ogiryanga weekwese? Neera tobadde ku State Square. Neera tobadde ku State Square. Kamera etuuka buli nsi ssebo kamera zibadde zikwata. Naye nga nze mbawo eno wansi of course. Embawo eno wansi eri mpitayo buyisi. Whisky sikwatako n'ebisigadde. Kisanze otya Dungu Resort? Ekifo kirikiriya ambiasi yakyo nnungi akawewo okitegeera obugazi kigazi osobola okwegazaanya obeera eno ng'ali eri tamanyi nti wooli ashelters mweziri nga nnungi okitegeera osobola osalawo gende wali sawundi osobola osalawo gende watali sawundi kati n'amaato gaago nago eganaatandika okuba nga gatambula kitegeeza osobola n'okgendako wa n'okgendako wali ku One Love okitegeera eriyo n'abantu abamu nga bagamba omanye ebiseera ebisinga obulamu buba bwakola ki bwakukyusaamu oyinza okuba omwana w'abendi kasenge kamu tekakimala mumuleetako eno ne babavugako ne mugenda ali mazzi wakati ne mubaako bye mukola ne muvaayo kukyusa ku mbeera ya budde kitegeera kifo kya kabiri wakati mazzi nga mukola wakati mazzi nga mukola ki physical futures eri abavuze mugatunula eri abalina kino ekizindaalo so ologendako ku lyato sereko buno wagujjawo wakola bino byolina obba nabyo ngoze n'omwana y'abendi ne babavuga mu lyato n'ogenda ne mukimalira waliyo n'oteekako limba lw'enkudi wali mazzi wakati wali kino ekizindaalo enkudi ne mugenda nga muwuliriza enkudi oba bantu kibempangalira mu bano bagamba olumu laavu efa lwakuba temukyusaamuko kati gana amagezi tugawamu abafumbo naffe abaatera okuwasa mu 2028 naffe tujja nga mmwe abasajja abafumbiddwako bwakulema n'ovaayo batuwasa ssebo bwakulema n'ovaayo kale abawasizza gyetuli devotion nyiriridde mu bufumbo akasaati bakakolodde. You are smart. Akati tuli ku Dungu kimugezeza olubuto kulya kyaggulo emmere y'ekyoggulu egeza olubuto tuli ku Dungu Resort n'omukulu tuli ku Dungu Resort tetwagala tuve nnyo ku mulamwa tusigale ku mulamwa tuveeko katini tuddewa siwatiisa nalabyeko ng'ogugulana n'abatema content ku TikTok amazima gali nti ne twali ku radio twakyogerako olulindowooza abatema content kati nga olwa video eno oyinza okuba eri mu ssaawa namba n'ekitundu omwana n'agitema paka lweweddeyo paati 1 paka ku paati 2 bagamba next paati n'ateeka okitegeera nze siina buzibu era kantwala omukisa kuno nga tutunudde wano mu kamera muganda wange Edward the Great sikuyinaako buzibu era twayogedde nambulira ye yali atidde nga ntya kwe kumbulookinga naye ne tukimaliriza ne twogere mugamba nze
sirina buzibu na kutema content wange oba olina ogenda omukozesa kasatu suka dakiika 10 kwate dakiika 10 ezo zitememu dakiika 3 ofune video 3 zeke ku account yo netukwata video ki namba nogiteka kuki ku account yo ati katola ebintu bino ebiseera ebisinga biba bikola sense naye oluusi nti wabaawo oba ng'onyiize kyovula nze mba nyiize nnyo soogera ate naye mba nsanyuse nnyo sikola ki soogeraye kati we wakyogera nze nali nsobola okkiwulira kuba mmanya nti ku saidi yo nga content creator kiba kikosa okuba nga content we yenna akola ki akozesebwa bw'atyo kitegeera ne ku lunaku olulinomo nga luno tuba tusobola okwogera obulungi nga tuli bakkakkamu ne tukkiriziganya nti ba youtubers babeetaaga ne nammwe mubeetaaga kubanga kati olwaleero ali ku Ddungu Resort gwe toli Kampala oyinza okuba nga tosobola kukikola kati kyajjeeyo mukigabanye mutya asigale ng'akola naawe osigale ng'okola ki ng'okola ze zino eddakiika 10 oli z'asobola ottemako n'ajjamu 3 n'ateerayo abantu be kati n'abalagirira bajjeewa ewuwo kitegeera kati gwe n'osigala ng'oli protected ng'okola naye nga naye wakola ki naye nga waali okitegeera kajasti tuba tulina tegeeragana nti oba okireese tekiri mu bubi kubanga gwe omuntu yenna ng'otema content naddala nga toli Kampala nti ogenda nnoonya abantu olina okumakinga sure nti devotion ne banne basigalawo musobole okuba nga mukola ki mukola kubanga singa mmwe munaakireetera abantu okulowooza nti kiggwera wano bali ne baba nga tebafunye traffic tajja funa magezi maanyi gagenda kuki ku Ddungu kunoonya content mulala mukola ki mukola tajja funa maanyi ganoonya liri puzzle tajja funa maanyi gakunoonyeza kamiliyoni oba abalala bonna kitegeera ne bw'otema ekisaanidde n'omulekerawo gap wasigalira ng'akola naye aba akola ki aba akola kati then n'abali ku YouTube osobola okumanya nti omwana ono yes antemye nnyo ne singa alekawo gap y'okwogera n'omugayidinga n'omugamba nti owaaye sikuyinaako buzibu temako naye temanga nange okola ki ombaliryo kitegeera kati babadde nga babatya naye ababatya mugyewo okutya mumanye nti muli mu bizibu bisanga musajja ombuulire njagala kukosa ku video yeeno okitegeera logo z'omusajja ozirekemu obulango bw'obulekemu nawe osobola okugattako obubwo naye nga n'obwe bukola ki kati kimuyamba nti makyazi otemye eri traffic n'aba mutini naye abalanga naye asobola obbalaga nti ate ne ku tikitoko kikola ki kitambula kati asigala bamuwa n'asigala ng'amaanyi agayina agakola nawe n'osigala ng'okola kinga mwoli ati the end of the day fenna tulina kweryako ensi ya buli omu kulya kuki kulya ku munne ne tweryeko mu butuufu kati ate nze olw'okwogerako kuba nenjogerako omanyi simanyi omukutu gwa TikTok mulimu tetukukola twagutomera nze nasoma amawulire era gwe mulimu gwange ojja sanga oli TikTok nga ye yasoma birala oba akola birala naye nga afunye fame afunye numbers ku TikTok kitegeera naye ebiseera ebisinga bwe njogerako ko just katono mwene mujja ne muva ku TikTok yamwe ne mugamba nti aline ku TikTok naye katumugobe ku TikTok nalabye bavuddeero okuba nayogerako mubase kulayikinga video zange zonna nti akawunti yange bagiteekeko ban bagisuspending era kye bali mu kukola essaawa zino ebintu ebyo tubikoza butamanya nze kati nga nyimiridde wano naawe ngenda kugaya ekintu kimu nze emikutu gyonna ngikozesa naye nsobola okutegeera obulumi bw'oyo ayiiya content n'omumukola okitegeera ne nentegeera n'omugaso gw'oyo agattako okumwongerayo kati oluusi tusobola okuba nga tuli yakitinga mu busungu oyinza okujja n'obawa ne bakuwa kati wano nga tetuli mu kwewa nti obawe nabo bakuwe tuwuliziganye tolayikinga content wa Divoshi yenna kumugoba ku TikTok naye ate osobola okwogera naye mbuntu naye nakuddamu mbuntu ne tukwataga ffe naye tukola ki ne tusigalawo era mwenna abali mu kikola njagala obategeeza nti mukikola mu bukyamu bw'abanga yazze n'ayogezaamu obusungu ng'akyogera mu bulumi nze wakati wange nammwe naye nsobola okutegeera buli omu obulumi bwe ne tuba nga tusobola okukola kyokwamonayizinga kati gwe abadde alayikinga akawunti bagiggyeyo just gisharinge naye ekole kyetambule tubeerewo ffenna nga tukolagana tube nga tusobola okubeerawo n'ekirala nze siri bali mu TikTok nze ku TikTok ngendayo for fun okitegeera bizinesi yange zi YouTube okitegeera gwe bwonna ojja n'ogamba nti katumulwane ne ku TikTok aveeko nyinza obutafiirwa kinene kuba nsigala nkola emirimu gyange eri okitegeera lwana bibyo gwe ŋŋamba bugambi nti yakoze eki feka tukole kino naye bw'ogamba nti ongobe ku TikTok nze kasirika nkubuulire TikTok nyinza oba ngyetaaga naye si nnyo nga bwe neetaaga YouTube okitegeera kuba nakulabako ng'ogenda kaaba nga account channel yo bagitutte eya YouTube
bali bagitwala awo obunkuttibwa binnyo naye bw'otwala tiktok sisobola kukera ku maca nembakabira tiktok yange bagitutte naye youtube makyazo oyiza oba ogyetaaga nnyo oba nga togyetaaga nnyo ne bagireke tutegeeragane. Nze nga nze omuntu nina ekintu ekinnumya omutima buli kaseera. Bannayuganda we twandikwataganidde okubaako kye tujjawo ekituufu ate we tulwanira. Kaseera kano mu kifo ky'okukwatagana tube nga twejjamu ekituufu ate tuli mu kulwana. Okulwana tetugenda tugasa. Kale byebyo ndowooza mbiwulidde bulungi nnyo. Buli omu yeetaaga munne. Mu kaseera nga kano nga omulembe gw'amawulire engeri gye gatambulamu gukyuse. Omutimbagano guca kati essaawa zino omutimbagano gugenda kugobawo gye bayita mainstream. Kuba omuntu afune eggulire mu ngalo. Mubuliwo welibeereddewo walifunira wetulinda ku TV nga tobudde bugenze so tulina okukwatagana ate emikutu egigenda okuba nga gitugatta gye bayita emigatta abantu gikyajja buli lunaku ojja kwesanga nti enkya TikTok teriyo waliwo omukutu omulala Facebook yaliwo nga yalina kaseera ke yaliwo nga buli buloga yena ali ku Facebook n'essaawa zino balaba bali ku TikTok amuba twakyusaamu Justice akasembo kenyinza okubagamba social media mikutu migatta abantu kati bwe tusinkanako twegatte tubeeko bye tuggusa tetujja ate ku mikutu migatta abantu ate tugikozese nga platform okuspreadinga obukyayi n'okweyawula kiba tekijja kukola. Dungurizo tuwe tuli olunaku olwaleero kati so tuwe tuli mu katono nnyo tukinjumyamu ne bakyali banga b'enjawulo tuli mu kinu sitayiro ya kinu leero bw'ondaba nga nsaze ekinu toweeraliikirira naye ng'okugulu kwo nina kubeera okugenda mu kinu ebyo naye ne tuba mu katono tovaako ku celebrity track. Okay, tuli ku Dungu Resort nga banakeza tuli ku beach ate tuli ku mazzi. Beach etambulako ebintu bingi ebyokulya ebyokunywa ate wano wentuuse bagiyise urban meats barbecue only tongue can tell olulimi lwokka luyinza okugamba kyekiri mbuwoomi obuli wano abakulu mugamba mutya kyali kitya baba kiri ya baba nyama yaki nyama ya mbuzi yesebo baba kati kitwala banga kyokuba okulabika nti eyidde bwetu idakika budakiika sanga 2 bakiyidde tebakiirwedde bagambe tuli ku Dungu Resort abantu tuli ku Dungu Resort wano ate waka yandibadde ajja n'akabuzi akalungi akabuzi akalungi n'akakoko akalungi okwisa chefani Chef Ibrahim musangibwa wa tusangibwa Salama Road of Chirudu musangibwa esebo embuzi eno oli agigula oba mumugigula ne mujja nayo byonna tubikola oyinza okuba nga goyagala kwegulira bintu oba nga tubigula kiri gy'oli omukulu bakwisa chefani baba Chef Abdurashid Kato General omukulu bitambula bitya mpola mpozi gweyo kati eno embuzi eno nkoko mbuzi eno nkoko baba nkoko nganda eno saidi eno mbuzi eno nkoko nganda yani guya ino wano akakoko akaganda kano gwe mukajja wanga kabula tukafuna oba kagala okafuna kati mu lulimi olufumbi eno gye bayita batya eno gye bayita grilled chicken oba roasted okujinjokera kwewaka musobola okugira tusobolera ddala just muwendo gwe gukweyimirira kitwala bbanga kyokulabika nti etuuka ku ssali bweriti eno yasawe mu n'ekitundu ekoko eŋŋanda eyidde yonna bulungi eryoke naye just ekyali ku tenderizinga just abantu bagambe tuli ku Dungu Resort tuli ku Dungu Resort bannange omugagga yagabudde kale naye kambagaliza okukola obulungi tujja banoonyako naffe mujje mutufumbireko kale kyakabi kale tukyali ku Dungu Resort nga bwe nkugambye nti kifo eky'amasanyu kyokka we tuli eddakiika zaffe yimirire eno wangi saagala genda mu bwana bw'abendi obwo kaakati layira kansooke ngende mubuuzeeko omwana ono tuli ku Dungu Resort ennyambala ya kinu ennyambala yakukuba kinu paka kuwulira bubi abali ewaka nga muli bafumbo mugira mubeerayoko tuli kyali ku beach ate kambuzeeko ku Beautiful how are you oli bulungi bakwisaani banana oze kunyumirwamuko beach eri etya eri bulungi kuba kuyitaani DJ Queen. Ani?
Queen DJ. Queen DJ. You a DJ? Laira. From where? Kansanga. Kansanga. You are going to play for us? No. You have just come to chill. Yeah. Oh, how's the place? Cool. The place is cool, eh? Yeah. You come with who? DJ Rota. DJ? Rota. DJ Rota? Yeah. He's also around, eh? Yeah. Wow. So the place is cool. Ngomana bakugambye. So call upon your friends around Kansanga, Entebbe Road to come to Dungu Resort. Okay, I will. You should invite them. Yeah. Hey. Me, I'm called Divorce from BBS. Do you know BBS TV? BBS TV. Yes. Njiwulira. Ojiwulira? Ino kubanga ogirabako. Yeah. Gezaako kubanga ogirabako. Otera ogendako ku beach? Yeah. Ogendayo dinner. Ngamfunye time. Okay, kankuleko onyumirwe naye nga tukyagenda maaso. The vibe is high. Bw'osobola okujja nawe n'onyumirwamuko nga bw'otulaba. Abantu nabagambye time for kwambala binu. Ekino okirabye? Naye n'okubanga olina kugulu nga kuliko fake. So guys, mujje tunyumire ku Dungu Resort. Omugaga yagambye Divorce tambula ojje ekintu mbenga mukikwasanya bulungi jangu side eno mbenga nze ntambula bulungi nnyo. Ekifo kinene nnyo osobola okujja n'okiringa ne bakyalibo parties ez'enjawulo waliyo zones ez'enjawulo. Ekifo kinene ky'okutuuza emikolo ena mulundi gumu ng'omukulu bwe yatugambye. Just kuba pate mpaka kuwulira bubi nnyo ddala. This side wali tuli ku mazzi ne side eno waliyo amazzi. Bw'obeera wano ekifo kyali kinene. Bagamba nti eno gy'ayita smoking zone. Agala okunywerayo kashisha sigala bwe butyo. Waliyo obugardens obw'enjawulo omugenda otuula kwegamba. Kati ate zino entebe bazituulako batya. Bano bagenda okubwakubwamu. Amazzi we tuli wano we tusinzidde. Dungu Resort, a place to be. Jangu naawe onyumirwemuko nga ffe we tunyumirwa essaawa ya kibiichi weya. Kunyumirwamuko paka kuwulira bubi. Eddakiika zetuwuza zalyanda. Kati soka tugenda tukyajingemuko ate tulabike tukomawoko. Tova ku celebrity track nange Divorce tukwasaganya ekintu mpola. Neke abakulu bweda twanyumiza nawo ku Dungu. Soko omuntu alaba omulundi ogusookera ddala munnyonyole ku Dungu Resort. Bagamba maswali obwana buli wano. Nani bade sikimanyi olwo tukaloganira ye wachi bana bapapa wasa. Ogamba sijja bwangu nga Daka lyagambye wachi na papa wasa. Daka ng'obwangu bungi nnyo. Ati wale olagala wachi na papa wasa. Ngalaba alaba bwana bwa muswali amazzi bw'oyimirira wano. Amazzi kati nalaba eri wansi wabaddeyo omusenyu omweru. Omanyi buno bano bwagala okwebuliikinga. Kagugwamu ne keevulunga kavaamu keero. Nedda. Eri wansi waliwo omusenyu omweru. Awali egino emiti ejagundi. Eri wansi. Oba yagala okuba ka Spice Diana. Obadde wabuge musenyu eri n'ofuka. Ogenda okuvaamu ng'olika ka Spice Diana. Ninga twebaza omukulu ekintu kino tusembereza kumpi. By the way, ebifo bingi beach twaziwuliranga entebe eyo ku mazzi. Nandi olaba wano emunyonyo. Tebakulya sene wali omusenyu. Munyonyo beach eziri munyonyo tambula paka gaba. Tewali wogenda sanga musenyu. Ogwa white, pure white. Jangu ku Dungu Resort. Simanyi wana akukiza kwate ffe tuli oli mutoto yakuzadde Muzeidu ngu yanzadde. Kati oli mutabani we. Kati balina liita muggwe. Balina wita muze. Mujje mu musenyu omweru. Ogenda kweyagala kumala we Uganda. Andi kati obwana bwonna nga tugenda bugenzi ku Dungu. Kati mabuli olabe emotoka eziri awo zonna. Nti ebitundu 8 bonna bakubidde ku Divorce essimu. Njagala kuyingira baga Divorce ye password. Wedda bankubira essimu. Divorce ye password. Otuuka ku gate olina okugamba either nze banneke. Divorce ye password. Kati bonna balera bakyakala. Bali ku ssimu. Divorce olesente wezinyuma. Epiki waliwo emwe badde erese soda. Yabadde lwandi bagitumye kwere badde bagitumye. Bagitumye. Bamutumye ku mobile money. Wa delivery. Wa delivery. Olwa badde entambula zo eziriwo. Tomala gajja weera. N'enkyakala ow'ebigere
ajja tusumbuka emotoka yeeriwa Duncan emotoka yeeriwa anti ze zimu ku motoka ziri ku beach wano zokka okimanyi eno parking ya Ddungu olowooza okujja ku Ddungu bwe natuusa wano bosi wa Ddungu n'angamba gifunira akasiikirize ayinza okuba eri gyetulaba eriko elementi okumanya nti yeenoonyeza eyimidde kapande ka parking awo naliwo mu 2010 2010 navuga bode nateeta novaawo wala badde atubuuza wali nti okugenda ewamu emitiana batwalirawo sente emeka ne tumugamba ffe twavaawo awo tetumanyi na sente za takisi nanga ndozimanyi tetuzimanyi egundi eyo tunywa fulu tanka ogiguze Duncan nedda ewamu empigi onywawo meka bakutwalira meka kale gale waffe newensererawo oyo amazzi mukuko oyo yaffe oleka bule katende naye Ludamani mumugambe nja kukyusa ebirowoozo Ameria adagala kudda netagenda kudda lwaki kwana nasembye mulabako tujje tugendeyoko okuva mu amuvuma ebigomesi tujje tugendeyoko Ameria abeza abirako nnyo ku CBS okwo nampereza akamessage ne gundi muwala we gundi muwala we Kereya wa Uganda Tourism Board ngenda okulaba mama muleke nja kulaba Kereya nja kulaba Kereya togenda laba mama ate mama mwagaza nani mama yayinza okuwadva yaludde mu byobufuzi nze njagala advice ya Kereya mama njagala agireke Duncan tokola bintu abantu bagambe Ddungu tuli mu Ddungu waneeno omuganda wange tubali tugulawo ka section katini nnyo kali ke bayita akatuba ka section katini nnyo guyiseemu akwaka akasisi ke katuba ke tubali tugulawo ka section kokka akatuba kali eri bagenda zimbo parking kalina nga parking waliwo ekisawo ekyomusenyu kiri eri side olwisa ekyomusenyu kigenda okuba side wali wansi waliwo obwatu obugundi obuyumba obugenda okubanga busulwamu nga bufulotinga cottages zigenda kubanga ttaano ekintu kyebayita ekinywa amazzi kigenda bawano obusisira obubeeramu ekinywa amazzi wali nga Duncan wakikugambye ekinywa amazzi kati nga cottage zigole wagula oseeyeya oyagala okiraba ojjabuzi ne mukyalawo ekinywa amazzi okisangamu ekinywa amazzi timu bane oba mpangala n'abantu kikaaki bano olaba wali eri space ku nnyanja olaba ennyanja wesembeddeawo kati obagenda zimbawo ebisulo nga bw'oba ogenda okwebaka osula ku mazzi oyinza okyanga osuze ngaotuusikyemala ngina okugamba akayumba tekantwala ne kantwala eri kabeerako ingini ebalimu oti basobola okukyakyamu bwe kati nga kingakadda bayinza okuvuga bakutwala eri wa Bobi Wine eri One Love n'omwana okera bagamba breakfast etuuse ne bakuvuga bakozekangamu basobola okukuvuga gwenga oli mutuloto ne mukyalawo n'ogenda kati ogenda osisimuka booti ogenda okulaba amazzi eno gye wavudde tokyalabayo ne gy'otomanyiye noba olemeredde okuzaala mubona muleete wano ku Ddungu ojagenda okuva wano mukwano gwange yajja wano Buzzi omukazi w'amaze naye emyaka 8 atazaala naye yakyamako bukyami wano yavaawo alina olubuto mulo abantu bempangaliramu beebo kati kankubuulire bawulayini twabaganye omwana yagambye omwana yakyusiza oluyimba lwa saa naluwulidde omwana yakyusiza olwalulidde naye kikirizibwa nalukyusa nalugamba wano amagundi gaaliwo amabina simaga bawolayini simaa zajja naye gokimanyi tujja kanalizingako tirabayo luyimba lwamu kuyitayo mbw amabina gaaliwo simanya amabeere twagalabako ng'obikubira Ssaabasajja ebyo mwami Kristo Luge tujja munyonyola tumugende ne kayimba kapya naye twagala kakompeyalinga nga twakompeyalinga Kalonadi Mayinya nti muzeeyi ne kali akagundi akono Brown Sugar n'aba South Africa nti gundi yemu fulo yemu kene kano mugana eba naye saawa kana kakopye saa kagambye bakakole ekintu kimu agende mu kayanja ka Kabaka bamubbikeyo okitegeera amaleda kika 10 aveeyo kuba olaba nti Katonda alinga amujjukira akayimba kaddaako kati kagenda kakomawo then keetaaga mukisa kuva maama we ne taata we ne mu kayanja ka Kabaka nze Duncan
imwe abalina esipapa abakazi beero oyo yali kyali waffe ffenna yangulire ekota y'ettooke waliwo covid nange yangulire ekota y'ettooke nga kyabeere mutungo nalindidde ffenna atugulira mu covid bambi ate yagireeta na ku mulyango avuga yali alina Land Cruiser ya white naye basobola okuŋŋamba yani ono omusajja abike mbu yali amuge nkota y'ettooke magi biki nasamunaa nkota y'ettooke abike yali muga abike gumira osinga bangi abataayaya waliwo abataafuna bandifunye eyabafuna divorce yafunye amagi ennyama amatooke y'ebyokulya ku papaazi ogamba enguze enaggwawo e Uganda mu covid enguze evira ddala ku Museveni waggulu kale Uganda twesabire divorce sabira munno buli lwoba ove wakafukamira mu Katonda omusabe wegayirire obwana bote tulina kyabukolera awo twasiga ne Museveni watwagala we bwe butusanyusa kati bwe butujjakenda olaba ku tuttu eryo emirembe gidda bwobona bwe butujjako situlese Uganda olaba obadde wali wansi bwalaba tuliawo tunatera omusumbuwa nga akubira Kagame nga tuweerezayo baasi 3 Museveni wasala abantu busumbuwa nga akuba ekigale batuweerezayo baasi tujja mulekera ensi nga bujja buti naye bwe tutambula olunaku olwaleero ku Dongo Resort tujja beerangawo nga bw'otulabye wano emboozi ejja kugwa amakerenda nga tuli kumpewo y'ennyanja nga tusinzira no ku Dongo Resort gwe Munnayuganda ekifo kipya nnyo bagenda onyiigira embeera balaba bubi tubeeragirako bagenda tunyiigira batukolemu vidiyo batuvume naye mbabuulira naye munaatuvuma tujja sigala nga tubeera mu bulamu bulungi tuli mu gavumenti ya Museveni yatwala bulungi olunaku olwaleero sigala mbanga nsukkawo wano tuli ku Dongo Resort ekifo bwe kitebo kirabise mbatadde